Omuseka swago jogerako feto ajikuletera. Naye abasajja bano balina emitwe girimu nnagisi. Kati muri commission nti buli MP n'abadde mu parliament aleme kuddayo lwaki? Politician bakyuka temubalaba. Muri kuba buli MP n'abaddeyo mu making sure ntafuna card. Luna ekibiina kya kusooka kubuuza balonzi bye baakutuma byokoze nga tuwuliriza eri abantu okiwulidde ekintu ekyo mulina obuvunaanyizibwa okuholdinga abakulembeze abo accountable. Kati muri commission nti buli MP n'abadde mu parliament aleme kuddayo lwaki? Kati bw'oba tukitegedde oli mu kifo kikyamu ffe tuli basaabanti baabo ababooda be bakama baffe, oyo makanika gw'olaba mu garaji, oyo bawusigala ewuwo. Bw'oba ng'oli politician oyo boosi wo. Sitwage ina bannannyiniyo. What are you saying? Sitwage ina gyeraga temubuukira struggle na kujumalawo mirembe. Agambye ki? Temubuukira struggle na kujumalawo mirembe. Tetugenda kukkiriza kumalawo struggle. Not here. Ensonga lwaki njogera nammwe bannannyini buyinza mmwe mbamanyi nti singa muteekawo embeera ate nga muli more organized ku mulundi guno ng'ate tetuli mu nsolima mu bafusoja ne mu bakulembeze ng'ensolima tumazo zekiriyalingako tusobola okukolawo ekyenjawulo. okiwulidde ekintu ekyo ekyamazima ali mawale ne banno we muyina entegeera ng'eyiyo nze ndaba ebigambo byammwe bikuba bya mukulembeze waffe direct. Assalamu alaikum. Kansubire muli bulungi. Video gyentaddewo ntemeteme ya mukulembeze mu South Africa ng'akulaga obunafu bwa Kisekka abeebibi bya Kisekka bakatemyetemyemu ne bakulaga information Bobi Wine gy'atusindikira nga pulezidenti waffe n'abakulembeze gye batusindikira nga bba abakulembeze. Naye kikulaga ki? Munnayuganda yenna ng'oli eyo ng'oli wa nkyukakyuka naye ng'osuubira mbwe enkyukakyuka eyo egenda kutuukawo lw'abakulembeze bo. Oli ku kifu toddamu na kuloota oloota oli mutulo nga pulezidenti waffe bw'akugambye Kyagulanyi nti abakulembeze bakyuka bannabyabufuzi bakyuka ekirina okutwala mu maaso oba olina kukubira ku mazima kitegeera. Diaspora zaali z'amaanyi era zaateekawokko ku nsasagge zemulaba kati sanction ezijja tezizze kati tebabalimba nti sanction mu mwaka guno diaspora ekoze nnyo ne bateekawo sanction nno. Bibala byabali byabiri ebbanga diasporas we zaali active nti bakwata Bobi Wine mu Arua nga tewali bukulembeze mu diaspora ng'era aba diaspora buli omu ayimiriranga muntu naye communicating ne bagamba kwekalakaasa ensi yonna ne yeekalakaasa mu diaspora nga yeekalakaasa lwa kintu ekyo bakutte Bobi Wine. Twitter, Facebook yonna zonna nga buliwo hashtag free Bobi Wine hashtag buli wantu. Kati Bobi Wine bamukuba essasi ne watabaawo kibaddewo. Olowooza lwaki? Abantu abamu jjukira abantu abali ebweru obwongo babuflashinga nnyo bategeera mangu era buli lwe balaba ebintu nga bizzeemu ababakugira ate nga balinga abakolera state. Abantu b'ebweru tebatawaana tebalinga bano ba Uganda nti bagenda kutandika oli ebyo abyesonyiwa bwesonyi kuba already baba n'emirimu gyabwe baba busy. Kitegeeza obudde bwe baba bataddemu baba bataddeyo kingi kitegeera. Kati bwe bajja mu kintu ne balaba nga kirimu goziriini
waliwo abaagala ofunirawo, waliwo abaagala abakolera mu state mu ebyo ebintu babitabuti ne babikola ki ne babyesonyiwa. Kyova olaba diaspora zigenda zikkakkana, tezikkakkana lwakuba nti abantu obulumi n'okwagala eggwanga lyabwe kuweddewo nno. Obukulembeze bwe baateekawo state yabuyingiramu ne penetratinga neyingira munda, kitegeera kati yekontrolinga abantu, ate bali abali eri babiraba. Kati Kiseka yazzo byogerako bano baze bamulumbi. Waliwo kana akazi ka Sewungu ako ko state ya calculatinga kulaba ani wa amaanyi gwe banumba, ani wa amaanyi kuno ku media, ani asinga okwogera kwata ina wa amaanyi gwe katalumbye, kitegeera akazi akali kazi nebimansulo mu Shadow Angels Kasewungu kalumba buli gwe kamanyi nti wa amaanyi kamubako ne bwino. Kati kaleso oyo yansabe mmotoka kuka kubi friendinga nikakuteeka kuka koti nikamala nikalinda we bakwatiramu kakuteekeyo. Kalumba lumbuye kalumbye buli gwomanyi kuberi ku Facebook, kalumbye buli gwomanyi nga abawa amaanyi kuno nga alina kyayogera nga kigattako kakulumba obero ino okuba obuzibu nako ate kasooka kubi friendinga bonna yeteke yako, kitegeera gotusobola kuŋŋamba nti gwe oli mu diaspora mwe mukola buli kimu ne bateekako baani ku bakulembeze banitamu, naye gwe oyingira eggwanga nga bw'oyagala bw'ofuluma kuki? Gwe Museveni muyita musiru. Museveni yakeera ku makya n'akola intelligence n'agamba mu kalulu kano baddaani magiki bano ba Edi Mutwe bano balina engeri gye bapampingamu n'abakwata bonna banobiyani n'abakuba ekkomera. Gwe noba ng'oli mu diaspora oli wakabi mwe mutambuze ebipapula ne bateeka sanction, naye gwe Uganda ogiyingira nga bw'oyagala bw'ogifuluma bw'ogiyingira bw'ogifuluma, talina kyakkola. Otuuka ku airport oyitawo buyisi n'ojja. Mwe mulowooza tuli basiru, kitegeera mwe mukolera state naye mukolera muffe. Kati mwagala mukube buli omu gwe musuubira kuba nti alinako abantu bamuwulira. Ekitagenda kusoboka ebyo mwabikola ngeddi ng'abantu bafala, naye kati tubalaba ate tuli bangi. Buli ayogera amazima oyo kyali wa Kiseka, akagurupu ka Kiseka, akagurupu ka Kiseka. Bobweni yagambye gwe sigala ku mazima. Ojja byonna byemuteekawo bigenda kuwafiira ku matama. Tubalaba mugamba ba MP okuba ba MP nga Nambooze mu struggle eno ng'akyali MP ng'omuteeka kuba MP takyakugasa okujjako nga naawe oba oyagala zanya bya bufuzi, naye ng'oli mu revolution oyagala kukwata bukulembeze bwa ggwanga. MP nga Nambooze, MP yenna amaze emyaka 10 n'egi takyakugasa kuba MP yenna alina emyaka 15 mu ofiisi ya member wa parliament alina date gwakoze mu parliament. Oyagala oba toyagala amulina, oyinza butamutegeera butegeezi era basobola omusiba ssaawa yonna. Si omukulembeze yenna ne waba chairman werosi ku government ya Museveni nga amazeeko emyaka 10 n'egi asobola okusibwa ng'ate asibwa mu bulambulukufu. So we tukuba ba MP abo Nambooze akugasa nnyo nga si MP. Kuba eki-MP takyalina kyakugasa. Kuba Nambooze ne waayogera bwogezi nti ze Betty Nambooze bakireke nga si MP abantu bamuwulira. Kati MP agenda kwogera mu parliament takyalina kyasobola kugatta ku nkyukakyuka nga yakuggyako Museveni. Okujjako ey'okugenda okulya nga bwe bibadde mu nsi. Naye bw'oba eri mu Nambooze, Sseggona, abo bonna eyo regime kitegeera tekyasobola kukugasa munnayuganda. Saluti.